abatuwagira mu music enamba esinga obunene baavu era kankubulirayo ne kino kiyiga areas eziwagira endongo zez'abantu abangi abanaku buli ewali abantu abagagga tetufunayo sente mu ndongo kyova olaba enajjena wabeerawo ebivulu bimeka mu mwaka ate baffe ababeeyo ebitundutundu ebisinga obunene byatuuka okitegedde bulungi kakati ewantu ewali abantu abaavu abanaku bebawagira omulimu gwaffe kati buli wabalaba nga ojjajjatta amazima ga Katonda tebasobola kukwata era tewaliwo omuntu ali awo ajjajjatta bannayuganda bano gwe batalinyiigira oba gwe batalisasula bagenda kubasasula ate nze mpagira bannayuganda mubeere n'entondo nze ndi musajja mulangira nze nyina entondo nze ndi musajja mulangira nyina entondo aliwa okuma omuliro mu bantu kitegeeza ati bannayuganda musasula abo ababasasula obubi kubanga omuntu akusasula obubi aba talina kirungi kyakwagaliza abasajja abo njagala bakimanye nti balina ezadde nga wetuliyina okitegeera bulungi balina abaana nga wetukolaki nga wetubalina yes si kibi omuntu okugwa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyakolaki kyayagala oba okitegeera bulungi naye ate tonduulira eno embeera ng'etandise mu Uganda alina kukola ki asiizinga efaya lutalo siizi faya omanyi David oyo si munnabyabufuzi nga wagamba infact ajje yeekuumya akumya sitatasi ye bulungi naye nze we naviira ku bannayuganda nze nabaviirako ku muganda wange mayinja nze mayinja mukwano gwange nnyo kimanyi naawe naye mayinja oyo golaba yayagala bannayuganda yayimbira bannayuganda mayinja alina music omulungi ng'oggyeko political music naye mayinja bannayuganda batuula ne beerabira n'ebirala ebirungi byazzaako ne bamweyambulira abo bannayuganda bolaba amazima ga Katonda bamulaga emabega bannayuganda bajja kulaga omuntu yenna emabega naye nze kyenteesa nga bannayuganda tuli bansi etya nga tetufudde ku buwagizi na bibiina byetulimu naye tweyagalize twagale n'eggwanga lyaffe kinuma omuntu okujja okuŋŋamba mbuno yewa people power nga naye amazima ga Katonda muggulu ayambadde ekimyufu kungulu nga wekyambadde ng'omutima gwe teguli na bantu nze njagala nnyo bebeku ekimunjagaza wa NRM super akyogeera lunye it is a choice of a political party osegede bulungi yaliyo enkya n'abene mala musimulinako buzibu NRM omumativu okitegede bulungi abita simulinako buzibu wa opposition omuki omumativu kakati bano abazunga nazunga eno lwanyeddemu omwenge n'agenda nga bajjo abasibalinako matuvu omusajja wo Bigaali yeetikka shoyo omusajja omusiime awo ge bayita amanyi g'abantu bamuyita omusiime Bigaali awo ge bayita amanyi n'agyetikka omusi bamuyita omusiime Bigaali ddala kituufu omusajja yagaba akali ekituufu mwenno mwevama buli ekyo kimu nga luli nali njogera ne mutakkiriza omwami mumuwakana nnyo we nali njogera ku Kamiliyoni nagamba nti Kamiliyoni yenamba emu mpaka ku namba 10 naye mbagamba nti buli muyimbi agamba nti Kamiliyoni tamusinga yeggalire mu kisenge ateeke ennyimba za Kamiliyoni ezigwa mu nnyimba ze zayina ateekeko n'ezize agenda kuvaawo nga Kamiliyoni ye muyimbi asinga amaanyi n'okuyimba mu Uganda n'ebitundu ebiriranyeewo ye namba emu mpaka ku namba 10 abayimbi abalala kwe batandikira ye muyimbi w'abakadde n'abavubuka n'abato wuliriza kyenkunyumiza wuliriza ye muyimbi ayimbye mu redio zonna Kamiliyoni yayimba nga twali nga bagundi bamaanyi baseba Godfred Sebata esaawa zino temukyamuwulira Kamiliyoni okyamuwulira abo baluna mu mubiri bazze nga Sebata nga Kamiliyoni w'amaanyi era bameganako ne Kamiliyoni mukiwulira bulungi akyaliwo okitegere bulungi kakati esaawa zino waliwo bano abavubuka abato abawala abato bakalo nantongo olaba liije ezo alien skin abavubuka abato bano bani bano abayimbi eyimbi bafiiki Gaza okitegera bulungi naye Kamiliyoni wali
ogwo nagwo mukisa Katonda agaba kiki wakigabe kati n'amafuta agali ku Bobi Wine mafuta ga njawulo lwanisa Bobi Wine gwa yagala Bobi Wine yagalwa ate tekiri ku Bobi Wine yekka aga amafuta Katonda gawadde Kyagulanyi yagawaako abantu era ne bagatesitinga nga bagavuddemu era ne bagwa kibi okwogera ku mugenzi njagala mwenna bannayuganda bagamba mbu byenjogera si bya bulimba oba njagala bwagazi Kyagulanyi mujjukire omusajja gwe bayita Hali Haji Nassa Ntege Sebagala omugenzi omusajja oyo yayina amaanyi ng'ali ku sayidi y'abantu n'ayimuka n'agamba nti nebamuga batakirizibwa kwesimbawo n'adonetinga era abantu ne bayimba akayimba nti Haji agambye tuwe Besigye akalulu ye yaleeta Besigye era n'amwambaza amafuta Haji agambye tuwe Besigye akalulu okitegere bulungi bweyaragira abantu ne baagala Besigye abantu bayagala Besigye oyo omusajja w'amaanyi nnyo mu opposition okitegere bulungi Haji eyagamba ng'amaze okuzimba Besigye yakomawo y'omu n'agamba nti olaba sekano lyerengedde olwo ggwe kubanga bagamba sekano lyerengera ebiri eki ebiri ewala Haji nadda ku sayidi ya Museveni ndi ku bantu abagoberera ebyobufuzi Haji we yadda ku sayidi ya Museveni yoyitawuka Haji we yagwira yes amafuta n'amugamba tuli eri twali mu nyange tukugamba mbuyegwe kubanga wali ku sayidi yaffe koze ku sayidi y'abanyigiriza n'ova ku y'abanyigirizibwa tukweyambudde era bamukolaki bamweyambula abasajja bonna abavudde mu bulamu bw'ensi nga bafudde bali kusayidiza abantu n'emirambo gyabwe girina ekitiibwa mpaka leero abantu bonna abafudde nga balya mu bantu olukwe emirambo gyabwe negirina respect tukolera ensi bbiri eyawano negitulaga nga tugenda kumba mbasaba bannayuganda mwagala ensi yammwe ate ekyokubiri mubeere bavumu bino ebyokukangakanga byo bibaawo gize bibeerawo mu mawanga gonna abantu tebalowooze nti nno amafuta bigayo obudde buno amafuta galina obudde nti kiseera kiyinza okudda naye ne bamuwa sente n'akyo era nga tumuzibu ate kati omuntu avudde Magombe kati bigayi avudde Magombe omuntu avudde Magombe abeera ne experience nnene n'okutya kungi okuddayo wali afunyeko accident tokisabanga gamba Katonda protecting ng'ofuna accident obanga avudde Magombe awonye okufa era mu Luganda tukuyita kaawonawo kati kaawonawo yeegendereza okuddamu okukola ensobi gyeyakolaki wali wekebezaako obulwadde bwa siriimu ne bagamba mbu nno toyina obeera owulira otya nga ziriisa zinnadda obeera mu kutya naye bwe bagamba toyina oyinza okumala ennaku 3 nga tokikola ekikolwa ekyo okitegedde bulungi omanyi lwaki kubanga ogamba waya tenyinza okukola ki oba oyinza okuddamu okwekuma naye bwe bagamba mbu nno oyina osooka n'oggwamu amaanyi naye obanga oli wekka osooka n'oggwamu amaanyi n'ojjukira gy'ozooyita naye nga tosobola kulondamu wakituufu wabujja kati n'otandika kubeera wakugumya mpaka lwe tukugumya oterere mulayini kubanga kitulu oba okyasobola okukonsevinga obulamu ati wekiri bigayi amafuta ogalabye ovudde Magombe wano mu Uganda bannayuganda bagaba chansi mmeka ekisooka bagikoze eki bagikuwa ne bakwagala n'obalyamu olukwe n'ogenda n'owaana ababanyigiriza ne bakukyawa ne bakukuba ne bakulabisa okomyewo n'osiimibwa omanyi wano okusiima abantu tebategeera ti makulu gaakyo kyalina okukola kati kiri kitya amanye nti nno emikisa yegiweddeyo asigaze ekintu kimu kwekwata bulungi asobola okuba nga alabirira abaana be kuba bigayo alina famire alina abantu abamudipendingako bangi oba okitegeera bulungi era nze nkubiriza n'abayimbi bonna abalala mulabye Emagombe wookya mujje omusajja ono essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta bantu
omukulembeze w'abantu essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta abantu kubanga ayagala Uganda eri awati. Tetulina buzibu ku bantu ba NRA, tetulina buzibu ku bantu ba DP, tetulina buzibu ku bantu ba kibiina kyonna. Tetwagala abantu mu kibiina. Ate era ne bw'otajja mu kibiina oli wa ddembe okusigala gy'oli naye ng'ofa ku bannayuganda. Ffe ekyo kye twagala. Bw'obanga oli mu NRA naye nga naawe olaba ddala omukulembeze kyakola kikyamu. Sigala mu NRA naye mukuba akalulu. Oyo ye tumuggyeko. Uganda egende mu maaso. Okitegedde bulungi. Sigala mu gy'oli naye mukubireyo. Okitegedde bulungi. Oyo ye tumuggyeko ensi egende mu maaso. Bw'obanga ng'oli mugamba nti kati ekituufu tuli mu byansikire ngano nga bya Bwakabaka. Kubanga Bwakabaka tukimanyi mbuto kati Ssemakookiro essaawa yonna ye Ssemakookiro. Okitegedde bulungi. Waba mugamba mu Uganda ebyobufuzi biri mu nsikana. Tewaliwo nsonga n'emu etuggyako obukulembeze bwaffe obw'ennono bwe twayitulina. Tudde mu bukulembeze obw'ennono. N'abanyankole baddemu bafune Obwakabaka. Musajjawo ya meeting omukulembeze Eddie Kenzo abantu bamuvaako dda. Wawulirako kali akantu kagundi Kazubeeda. Abasajja twabavaako bakola bye baagala. Kenzo abantu bamuvaako dda. Just naye ekyamulemye okontrolinga kwenywereza waali kulangirira nti wano wendi be bali babajjo benkugambye abatagaataga sibakkiririzaamu. Ekyokumiitinga omukulembeze ku nsonga z'abayimbi si mukyamu wabanga agenze kusakira industry ya art si mukyamu. Nange leero mbadde wa minisita wa genda ng'ekintu teyo nsonga z'abapromota. Okitegedde bulungi. Kakati wabanga amiitiza omukulembeze ku lulwe ng'omuntu ekyo kyalibadde kirala naye waba mumiitize ku nsonga z'abayimbi bafune kopra bafune ssente babeere bulungi. Awo si mubi. Omuntu yenna yenna ekimuweesa obukulembeze kusakira abantu. Abaana bano bwamulemesa okukwata Kyagulanyi mu ngalo ku kikulu kya Kisanga. Ye Kyagulanyi yali ayagala. Yamanya nakumanya nti omukulu azze mubuuzaako bamukuba kikokola nga bamuzeeyo. Ani bundi Kenzo. Ye yali ayagala omukwata mu ngalo Kenzo. Kenzo yali azze abuuze ku mukulu abaana ne bamulemesa. Kabonero ki? Bakola kituufu. Abanoopu. Nagambye Uganda nyiivu. Abantu bagenda kweyambula. Banagenda bagenda kweyambula batambule buti. Bisi bibeerawo. Sagala ofuna omwana muto. Bapromota ng'embeera egaanye. Nga gavumenti etunyigiriza omusajja yavaayo nga munnaffe n'essaawa zino waali tumulaba neyeekunkumulako engoye okulaga obutali mumativu neyeyambula n'atambula. Owulira bulungi? Era weyeyambula n'atambula gavumenti yatuula. Gavumenti eno okuvaako just abakazi bano abakyala bano be bakyesibye gavumenti ya Museveni mu buyinza. Anti tusinga kuba abakyala kitiibwa. Abakyala bano beyambule bamweyambulire olabe Museveni oyo watasiba n'agenda. Abakyala ng'abo tubateeke walinga konvoyi ejja bajjemu engoye. Museveni awo agenda kunyiga agende kubanga naye ate okumuwemulawumula. Ekituufu kiri nti Pulezidenti Museveni takyatusobola. Kyokka ate ekisinga okuluma njagala omukulembeze oyo aveeko mu kitiibwa. Tuyambe mweyambulire Museveni agende. Ompuliriza bulungi kubanga ekitonde ekikazi kyetusinga okuwa ekitiibwa. Ate omanye ekitonde ekikazi tekikunkumuka kiri wamu. Kati ekitonde ekikazi nga kyeyambudde weekiti oyo Museveni asobola Museveni nno mumulemeseza mu bukulembeze. Temumwagala ate kulokuba mwagala se ne mugamba mumwagala. Oba kitegeera bulungi. Kati naye oluusi agumiraku. Abakyala baveeyo batuyambeko Pulezidenti Museveni bamweyambulire agende. Ate njagala agende mu kitiibwa kubanga alina byakoze. Adde bali awummule awabule abakulembeze bano abato abagenda okujja. Nze ekisinga okunnuma naganisa n'okutya. Nze nsaba aba NUP abamutiisatiisa abankwasa. Teriyo kumutwala wantu wonna ne konvoyi y'emmotoka z'alina agisigaze
tumuzimbire n'ennyumba y'obukulembeze asinze okulwako mu Uganda kubanga anfuze emyaka gyonna nze kukyanga mawusiranga ku mukulembeze mulala mpezeza emyaka 30 oyo omusajja afuze emyaka egyo asaana kuwa kitiibwa tumuzimbire amaka ng'obwa pulezidenti asinze okulwako mu Uganda emyaka ameka 3 konvoyi yagisigaze tumuwe n'abasirikale abamukuuma ne famire ye tugiprotektinge ebeeroke kubanga yazaala abaana n'abazzukulu si kubabonyabonya okitegede bulungi olwomuwanga mulina emisango gye muvunaana gyonna tugimusonyiwe Museveni atoviire ataleme kuleeta baana be oyo ajje mu gavumenti yaffe tujjamuwayo ekifo ekisava naye nga si ye mukulembeze tujjamunoonyeza ebifo ebitaleeta buyeekera olwo ekifo ng'obeera okirina ng'obuyeekera naye tosobola ne Katumba Wamala yasoma magye Jeno Mulamba naye kati ali mu byanguudo ate education tajjaayo kyebyo okukola tusobomuwayo ekifo tusobomu obwala DC Kibalala ebifo nga tebimuleetera kukola ki kutuyeekera kubanga ate naye wetuba tumuwaddeko akadistrict kamu ku kasobola kawamba kaba tekasobolamu mazaako okitegede bulungi tusobola omuwa protection tumuwayo obwa RDC mu kifo kimulwakuba aba RDC bo tugenda kukajjawo wetumala okuwangula anti ebintu bina ebitwalasereza omuliro w'omusolo nga tebigatta tulina kubijjawo katumaliriza omukulu wa Loida Game akola n'agamba wano mu Uganda when it comes to battle bamuleetere buli muyimbi gwe beetaaga ajja munywesa amazzi amuwangu yabadde alinga era mu mugambe yeetonde nabagamba David muyimbi mulungi ewatali bayimbi nabagamba David nze muyimbi wange era muyimbi mulungi ewatali muyimbi kati mbadde njagala mumugemu mugamba akole statement bamuleetere abayimbi bonna bebasanze nga tekuli kamiliyoni kubanga kamiliyoni watali David muyimbi ekitegeeza kamili bwavaako awo simanya wambuuza kendo namugamba oyamu nagambye namba emu ye kamiliyoni namba 2 ye kamiliyoni namba 3 yejuze kamiliyoni namba 4 yejuze kamiliyoni namba 5 yejuze kamiliyoni namba 6 yejuze kamiliyoni namba 7 ye Dr. Jose kamiliyoni namba 8 ye Dr. Jose kamiliyoni namba 9 ye kamiliyoni namba 10 ye kamiliyoni katokwanikira ku 11 ompuliriza bulungi okudda waggulu abantu abalala abayimba we batandikira top 10 ate oyo atannaba kufuuka muyimbi nsagala kwogera ku bantu kyebulaba musulya emboozi kacumbali munvumye nnyo ku bali emisikini tuli mu kwogera ku bayimbi top 10 kitegeeza ki mu Uganda tinno naye yenambe mpaka ku 10 abalala ne bakuddirira yakyogera amaze okukwacca oba nga tannaba kubanga oyinza okuba omusanga taliiwo omanyi nakyaliddeko alieni wange nagenzeeko ewuwe nagenzeeyo nemulabako simuyinaako buzibu nako okunvumira alien naye alien skin tuli kati kiringa tuli mu nsonga ensonga kati zetuliko za makulu tetwagala okitegere bulungi tuli ku nsonga za makulu njagala tuziwa amakulu kyenkanankananga alien kyo gye mpulira alanga Mukwakyo Festival kivulu ng'ebivulu ebirala naye nze ku ngeri gye bakisiteetingamu sisobola kukigendamu anti wano mu Kampala mbadde ndi mugamba abantu nti abasajja bano babba eggwanga ne babba buli wamu era abasajja bano abali mu gavumenti balina ekintu ekibaluma eki kibuga Kampala ne Buganda naye kibalemeseza okubba amataka ga Buganda agaliko obwakabaka bagatwala kulwokuba ettaka lya kabaka okitegede bulungi ate kabaka tagoba bantu be okitegede bulungi senga abasajja abo olaba n'ebyapa bye babba obubbi bibalemye okuzza biggweyo kakati kitegeeza nti omuntu yenna alowooza
nti asobola okwepima mu Ssaabasajja Kabaka sisobola kumugobera. Yes, direct. Era si yakikola Alien. Abamusaponsalinga be bamusaponsalinga okwongera okunafuya Obuganda. Ate nga musajja Muganda. Gwe tulabyeko Baganda balwanyisa Buganda. Gwe tunalabako Baganda balwanyisa Buganda. Oli mwana muto. Ntudde ku siini n'omuntu atannaba kwetuuka. Nkuleepinga. Ebuuza. Alien Skin. Waliwo amukozesa okulwanyisa Obwakabaka. Kebera bulungi ku programu ze ez'akacumbala. Nagamba emabega saagala kunamugogera kwa Alien Skin. Naye mu butambi bwange bwe nze mwogerako nagamba ekigambo kimu nti bamukozesa. Ekyo sijja kimenyawo. Ekyokubiri bagenda mukozesa ensobi y'okulwanyisa Obuganda. Kubanga abalwanyisa Obuganda Katikkiro akyogera lunye nti bakozesa Baganda. Ensonga za sho ya 31 eya Ssaabasajja Kabaka muzijje mu Abitex obuliza bulungi muzijje mu Alien Skin lwansonga emu ebikwatagana. Wali okozeeko okwanjula okyali mwana mutoto nawasa naye oli mwana w'omukozi. Kakati omuntu ng'agenda kukola omukolo gw'okwanjula ayita abatimbi banyumisa omukolo. Ekyokutimba omukolo gw'omuntu tekikufuula mugole. Ekyokubeera nga gwe mutimbi w'omukolo tekikufuula nannyini mukolo. Ekyokubeera nga Abitex ye mutegesi w'omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa 31 tekimufuula nannyini mukolo. Omuntu yenna ng'alireetinga ensonga z'Obwakabaka mu nsonga ennafu ez'ekisirusiru sisobola kubeera mabegawo. Era nze nkoowoola abantu bonna abaagala Obuganda, abatali Baganda n'Abaganda abaagala Obuganda, tetukkiriza kintu kyakuswaza Ssaabasajja Kabaka butabeera mu lubiri enneera. Ekyo nkyogera nga siinamu interest yonna, siinayo sente zenjagalayo, siinayo byakufuna byensuubirayo, siina kyengenda kutundayo, naye nkyogera ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Nolowooza nti nno Abitex yennyini ye kazaalabulwa kubanga Kabaka abeera tabola bantu. Abitex yabayo n'agamba mayinja ne Alien tabeetaaga ku shooyi. Kati Alien agooyinga ewanga musajja Muganda. Nkobozeyo ekibuuzo. Omanyi abantu abakoze ebivulu, omanyi abantu abalina ebivulu bya 31 bingi biyitirivu obungi. Si kibi omuntu okubeera n'ekivulu awantu. Senga Alien yabadde tali mu kulwanyisa Kabaka nakwagala kusuula Buganda kutuukiriza missoni ye gye yatumwa. Otegedde bulungi. Yali badde tagamba mukati njagala competing ono ngende wano. Ekyokubiri Alien tabikola yekka. Alien alina abantu abalala balikola nabo abalwanyisa Abitex ng'omuntu. Alien ani yamuwa mission y'okulwanyisa Obwakabaka. Kankubuulira ekintu kimu gavumenti ya Uganda kyesinga okutya wano n'obutayagala bwe Bwakabaka bwa Uganda kigende mu likodi kinoonyerezeeko. Era Obwakabaka obusinga amaanyi wano bwe bwa Buganda. Obwakabaka bw'Ettoolo gye buli bulungi, Obwakabaka bw'e Busoga gye buli bulungi, naye Obwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda genda ebule n'ebwenga bwe Bwakabaka bwati bwa Buganda. Era kankubuulira ekintu kimu, ebintu bingi nnyo ebikoleddwa. Abantu banyiivu, abantu balina emmeeme mu bulamu bwabwe, naddala wano mu Central. Pulezidenti yali agamba luli nti nno abantu b'omu Central tebaamulonda. Okitegedde bulungi. Just si nsonga nnafu, nsonga nnyingi lwaki tebaakola ki? Wentyo bwe mbadde ngambye mbadde sisogedde ku statement ya gavumenti, naye nkugambye waliyo abayita mwani abasobola obutaba gavumenti naye basobola okuba abantu sekinnoomu. Nkugambye ekirwanyisa Buganda nakozesa Baganda. Ani ali emabega wange? Bangi. Mpulidde Emma gyali owa Emma promotion ku muganda wange oyo, naye oyo ndi naye mu federation yemu. Era oyo Emma yennyini ye yagenda na Abitex okukola ekivulu kya Alien Skin ekya Freedom City. Tolaba nno abategesi mu bennyini mwabeerwanyisa wabeera nga waliwo ekibiina simanya FUPA ekyamu abategesi. Lwaki temutuula ne mugamba amateeka gano ge mwabaga ne mugateeka mu nkola? Kuba mwagamba omu talina tegeka ng'omulala ategese waliwo distance ng'eri ku nkuuka n'enkwaco. Lwaki temutuula abategesi ne
musorting ensonga ezo n'abalina okutereeza nabo balina kulya ssente baluddewo bawa ssente bakikukulira baluddewo bawa ze batuteekamu ekitegeeza bamuleka akole era ne bannayuganda bagende gye bakola ki gye baagala naye bannayuganda abaagala obwakabaka bwa buganda abaagala ekitiibwa ky'obwakabaka kisigalewo newoba musoga nga naye oyagala obwakabaka wowe bwosoga busigale nga bulina ekitiibwa tukole ekintu kimu tugende wasabasajja kabaka nga wazze akikola emyaka gyonna tuyingire naye omwaka. It is not just a function. It is not just a small function. Mukolo gw'amaanyi kubanga kubaddewo emyaka gyonna. Ono Kibuyaga agenda tabatiisa. Ono Mukoka agenda. Bino ebize ebibawugula okubajja ku Ssaabasajja Kabaka n'ennono. Oyo Mukoka akola ki? twabadde wakugenda eno kwambuka ku Fango ndira kyali ku mulama gwa kamiliyoni nambemu mpaka namba 10 ani namba 11 namba 11 mu mulonde nange ekyamunoonyereza mbuzi kamiliyoni ino yalidda ne mu 11 kubanga nedda banayi kale kampuuzayo ekibuuzo oyagala David Lutalo ajja abatolinge ne kamiliyoni ye yagambye bw'olaba kisoboka kamiliyoni baba baagala afune bato njagala bakole ekintu kye nabagamba luli nkiddamu kamiliyoni okufuna bato agiwulirewuliremu ate amala agiwangule yeetaaga nga akute David Lutalo Eddie Kenzo Bebe Cool ne bamwongerako King Saha n'abantu n'abakazi nga babiri ngenda mu comments we nakyogera oli bagamba he needs the entire wayogera basatu abo nabo baali banyumbalize abantu ne bagamba muno babongereko ate ekirungi woba ng'oyagala babeere basatu baba balina mwongerako Diamond Platinum ne beeyazikako ow'omuliraano ne bawera bana. Okay, Kamiliyoni tumuleke David Lutalo asobola okuba musajja waffe Eddie Kenzo nga bwe yagambye ne Papa Minisaki. David Lutalo ne Kenzo abo basobola namugembe saba bbiri abanywa amazzi ani Kenzo Kenzo azina saba bbiri Kenzo asobola tuba tukugundi yaba yakuyimba ate ayimba nyimba ze ayimba wazina Kenzo tolanja agenda kowamangu tasobola kowamangu Kenzo asobola bato ya David Lutalo ne Kenzo esoboka ompuliza bulungi naye eya David Lutalo ne Minisaki ebulamu ani muto akubuzayo ekibuuzo Minisaki omumanyi mumanyi Minisaki oyo omulaba mumanyi mwe yabalimu tteke ali mu levo nzito takyawutinga naye ali mu levo okitegeera bulungi enzito ennyo akati omwana ono yegeredde batasobola Kenzo amusobola Kenzo basobola okunoonya levo ya Kenzo ne David yeeyo yemu naye Minisaki Minisaki tali mu levo zaabwe kiringawo waligambye mbu olaba musaba taludde talina oluyimba lupya kati kyenkanankana nga oli wayinza okuleeta ekirowoozo muwakya David Lutalo ng'akompitinga ne Sebata amusobola yadde omutuuka mu koota oyo Lord Fred Sebata tuliriza nga we yakoowadde nkugamba weeti Sebata talina luyimba luki Kenzo alina empya simanyi muki ani David alina empya simanyi muwembe naye nogeza noleeta bukato ng'ogamba mbu Lord Fred Sebata akompitinga ne gundi ne David Lutalo era oba ogirese kwonoona linnya lya Lutalo kubanga si levo ze bannange ekyenjogera mazima oba okitegera bulungi Kenzo basobola Kenzo Lutalo bazze mu myaka gyegimu oba okitegera bulungi bayimbye ennyimba zaabwe zitambulira awo abo basobola naye Minisaki bamuggyemu mweyo bato bajjemu Lord Fred Sebata bajjemu Kamiliyoni ate bajjemu ne Bebe Cool mweyo ligi abantu bano babajjemu mweyo bato zaabwe bajjemu Kamiliyoni bajjemu Bebe Cool bajjemu Bobi Wine bajjemu Minisaki bajjemu Sebata okitegerezo ligi ndala abasigadde basobola okwetwala kubanga asobola ne Gravity amusobola David asobola Gravity amuwangula ne Gravity agamba wakabini ani Gravity asobola Fafe Kusa amusobola
fefe musisi wama kati ogerageranya ku nnyimba n'odiyensi ono asingako era kyenvagambye nti ati kati ate bato ya Gravity ina kubeera ya Gravity na King Sa jeneyo alyatya era jeneero kirasi ddala sijja myaka gyabwe kyalina okukola Gravity King Sa abo ligi yaabwe yeemu ate era Gravity ne King Sa era tebali mu region ya Lutalo tebali mu region ya Lutalo ne Kenzo ge mazima bali wansi waabwe ate si hayagamba Kenzo bato ne bwagitwala mu West gye basinga omwagala eri Nigeria amukubirayo kubanga amwewulira bwewulizi siki mu Uganda tebagana muntu kwewulira muntu twawulira nga negundi nga ogambye Lutalo yagamba yeewulira misaati amwewulira okay yatumaliriza mubaka kiwoolina eri musajja wa Fango obubaka mbuyina eri bannayuganda abaagala kabaka bannayuganda abaagala Ssaabasajja Kabaka munasaba mugende era ffenna tubeereyo mu nkuuka yalina kuzomwezi 3 tuyingire omwaka n'omutanda n'ekyokubiri eri bannayuganda abaagala Uganda tuve ku bintu byonna byonna ebitubuzabuzo tujja ku mulamwa gw'ensi yaffe tusigale ku mulamwa gw'okunoonya obukulembeze obututwala mu maaso tunoonye obukulembeze obutwagala ne bano bennyini abaliko bwe bakyuka ne bagamba kati batwagala batulumbirira nabo tubawagire muzeeyi yasobola okukyukaawo akeera ku makya nenjala yalidde bulungi nagamba kakati ebirinyiga bannayuganda mbitereezezza bannayuganda ekibaluma kiki tebalina bujjanjabi mbutaddeyo enguudo nzikoze kati nabe ennaku zino enguudo oluguudo lw'Entebbe balukyusa ebigoma oba waliyo ekijjo basima omanye akola nnyo enguudo nga anaafuna ndaba enguudo z'omu Kampala zonna zino asobola okukeera ku makya nagamba kati kankole ki kankyuse ebiruma bannayuganda mpulire omulanga gwabwe era bwabikyusa tumuwagire tetugenda kuwagira muntu yenna atatwagala ate tugenda kusonyiwa yenna eyeekubye mu kifuba nadda gye tuli nga bannaggwanga